And of course, celebrity track Koli Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, alongside Devosh Matovu, ku camera kwa libu nyo kwanga ensona zingona zona tuzukwasa kanya bulungi nyo. Nyongera kutegeeza olunaku olwaleero tuli ku Auto Spa, and of course as you can see, Guned official premiering a video empya ya user efuluma olunaku olwaleero, and ebimu ku ebyo expecting okubaawo tusuubira busuubizi Zari the boss lady ayinza okuba nga olunaku olwaleero alabikako wano ku Auto Spa Munyonyo wetuli olunaku olwaleero. So muganda wange kyoba okola tova ku celebrity track genda maaso obeere nga osubscribing nga teweerabira tuli proud sponsored by Kushona Designers. Kuli bannaffe abatulipay overseas kuliko abati touch lightening cream nabo nga bebakuteekamu ensimbi. Devotion camera kwali bulungi Alan Cruz wendi bulungi, Instagram Alan Cruz official, Facebook Alan Cruz oba mufuna bulungi. Otherwise for now katukutwale tukulage what's happening right now ebiriwo ku bitono ebyo ebyakabaawo ko essaawa zino zennyinnyini. Gunenda official tumulabyeko, and of course ye wali mu kifo. Alan Cruz is my name. Tova ku celebrity track subscribing sigale nga tukyatambula fenna. Tova. Okay, ladies and gentlemen, chemulengera ye mwana mlenzi Grenade official fuluma atuuka ku Auto Spa mwana ono ayina amaaso affe baddaagi oba suuti mugiraba oba temugirabye naye nga yoyo mwana mlenzi Grenade official bwatyo bwanyumye olunaku olwaleero. And of course nyongera okutegeeza gwe kyolina okuba ng'okola kusigala ku celebrity track tugenda atise ku red carpet tugenda kuba twekubya bifaananyi ku kifaananyi. And of course interview jasoose ofuna nabategeezeza nga bwe nabategeezeza okuva obwedda eno premier video premier ziya 01 yekitegese bulungi nnyo. Video premier gye tuliko bagiyita ya luyimba olupya user okitegedde kati gwe nawe osobola okuwa max omusajja bw'ayambadde olaba ku max ezo oyinza muwa max meka okitegeera gwe naye weesalirewo omanye nti omusajja anyumye ng'ono max omuwa meka akaviiriko mukalaba tetuvanga ku mulamwa. Why did you choose this particular song to premiere this particular one? First of its kind, all kinds of 01 media. To share any collaboration that you look up for? Yeah, many of them. Let me first thank 01. You guys so amazing. Thank you so much. Thank you, Auto Spa. Man, I'm so grateful. We do know that you were as well as the best dressed male artist nominee of 2019. Do tell us who or the name of your stylist and explain your look for us today. This is my designer. It's called Quezo Stylist. Mr. Quezo brand. Pick up in the South Vietnam. Is he the one behind all the outfits you see you wear? Yeah. This one. Kana kasabda katonoka, no? Kaka.
I'm grateful, guys. Sina bintu byakwogera wabula party. Enough party. Grenade official is in the building, people. If you feel like you want to take a couple of pictures, do come through. For now, we're going to continue with the party because it's party after party in this building. After that. Moto. Ndi chito. Obula mbugamba chi? Bula mbulonje bro. Ani akute mu kikoma. Muzeyi jangu wano. Sembera wano. Bano bola bano team ya Grenade official ajagala nnyo. Buli wabeero n'omusajja tabulawo mulaba nnyo. Amanya sebo. Amanya bampita Don Davio. Okay. Side eno. Kwezo styles. Kwezo nomaze naye banga chi. Dene nnyonyo emyaka nga 7. Okay. Akavideo kasalidde wa? Akaviri kasalidde wa Frank. Engatto wansi bwe balaba ku ngatto. Tuli mu ssente nga mmeka omuzeeyi? Dola nga 3. Wangi taata? Dola 3 awo. Ate waneeno? Wano mitolo nga 2. Mitolo nga 2? Aga Uganda. Tujje waneeno. Eno yantuddeko dola 5. Dola 5? Waneeno? Wano simple dola 10. Dola 10. Otudde mu lwenti w'abanno mwambadde bwambazi. Nenga short time. Abantu basuubira ki olunaku olwaleero? Fire, we are going to have fun. Tugenda kunyumirwa bunyumirwa. Kunyumirwa? Yeah, mwana mwebale kumbeererawo mwana. Okimanyi? Kumbeererawo. From day one? Yeah. Okay. Alan Cruz and of course that celebrity track. Twabagamba tulina access buli wamu. Kyoba okola tova ku celebrity track Alan Cruz Mr. Handsome alongside Devosh. Nyongera kutegeeza tuli ku Auto Spa and of course life is good when you have money. Era Azize yali azinoonya n'azifuna naye tuli naye ku Auto Spa ku video premiere lunaku lwe lumu ate nga ebitono bye mbatannyako n'Azize before we came on screen aŋŋambe yalaba omwana ono kuva dda. So Azize soka obuze ku bantu abatulaba. Abatutaddeko amaaso njala tuwa mukisa guno okusooka okubalamusaako mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ziiza Zion. Yeah, man. Tuli ku video premiere ya mwana mlenzi Aziz ya mwana mlenzi Grenade official. Yeah, man. Aziz ebbanga lyomaze mu industry. This is the first of its kind okuba nti eri well organized by a video company ekola video z'abayimbi. Kyanjawulo kye balese 01 kyerese. 01 njala osooka okugyebaza okujja ne idea empya mu industry yaffe because tubadde tukola nnyo videos ne ba video directors ab'enjawulo naye nga tebasobola kuorganizinga something like this. Ne artist ne bw'aba nga akikoze tekibeera nnyo bwe kiti nti kibeera massive. Era guno bannange musaana obugalo ba 01 Media kino kye mukoze. I think kino kye kisoose mu Uganda okola video premiere nga ina red carpet. Kyakabi nnyo nnyo ddala. Let's share something kyongambye before you came on screen. Ongambye wali eri nga netunajja ku screen nongamba walabanga Grenade no Club Silk nga kakyali kato bwe kati. Yeah. Grenade namulaba nga Club Silk wabweru awo. Kati nga muli bwe namulaba nga omutima gunnuma. Ngamba omwana omutono akola ki wano wabweru w'ebidongo. Nga kinnuma. Buli namusanga nga nzi bigambo biri namugamba gw'olina kubeera ku ssomero okola ki wano tobeerawo wano. Era twatuuka nga tayagala nakundaba nga amanyi olwandaba byengenda omugamba okitegeera. So ne Mukama alina engeri gy'ategekamu ebintu bye. Ne kati essaawa zino tuli wano ku video premiere okitegeera. So ebya Katonda bwe bitu bibeera. Naye nga Mukama mubeereddewo nnyo omulamu we because omwana oyo akulidde ku street. Yeah, man. Azazion 2 abantu bakusuubiremu ki? Nina projects nnyingi ezigenda okujja. So sawa yonna bazisuubire zigenda kuba zitandika okubeera nga tozifulumya. Ne sawa yonna ngenda kuba mbanjulira management yange empya. Yeah, man. Okay. Tukyagenda mu maaso n'okubuuza ku celebrities ab'enjawulo. Tugenda wa Sherry naye abeere nga atatubuulira ku ki ekiriwo olunaku olwaleero. Jangu wamma. Sherry gwe nnina wano namulengeredde ng'ongeya. Nakulabye wali ng'ongeya ne ŋŋamba nti how are you? I'm okay, Mama Brighton. Bannange Sherry. Mama Nanyonja. Wanyidia. Ebintu ebiva muno bitulekera. Banaye nze nyumirwa Mama Brighton byakola. Mama wa John Black. Mama wa Spice. Obulamu bugamba Sherry Mato. Obulamu bulungi. Ki Alan? Osazeewo gye nawe owagira ki? Bana legula mmotoka. Obyogedde. Webale. Amina. Sherry. Osazeewo gye wagira Grenade official. Mwagala nnyo mwana muto.
mulabanga muto wange. So I have to support him. Yes, at least agende. Omwaka guno olina kayimba Sheri. Kisebo remix. Kisebo remix. Hey, olimbidde bbaawo. Olimba Rasuvia na mugenyi na Luzevu. So ompe remix eyo mpulye bwetambula. Kisebo omutima gubuka lampu yange gy'oli ebimbye yangu wankuwa yonna. Naye Sheri ky'oteekoze. Byonna. Singa tobadde mufumbo twaligambye nti abaana tebagenda sigaza baami. Okimanyi. Kalowoozo ki ke wandyagadde okuwa abaana abatannafuna basajja? Abatannafuna basajja babeere bagumiikiriza buli musajja gw'alaba akitwale nti alina coronavirus. Then awo Naye Sheri awo kaddemu. buli musajja gw'olaba Ddamu ng'oyongerako nku buli muwala ali eyo. buli muwala ali eyo mukwano ng'ondaba saawa eno buli musajja gw'olaba kitwale nti alina coronavirus kubanga sirimu oba ye akuwaamu ku time. So weetegereze obeere mwegendereza ojja kufuna omutuufu. Yes. Because Mama Nanyonja, mother of how many? Nze ndi mama wa ggwanga. Mama wa ggwanga naye onyirira. Siima Alan. Ekizigo kyo kiri ky'okozesa bakira bate ekizigo kyo? Cherry cream. Cherry cream. Ekola bulungi. Ensusu ndowooza otulaba ondaba. That a song and a video can last just about 3 to 4 Engalo minutes. bannange. But the input Mujje mutuwagire bambi tuli awo Makindye opposite barracks mu Baraka Road anti deliveryinga mu nsi zonna n'ebyabasenga mujje tubakoleko. Tadias naye tumukyuseemuko. let me give you a snippet Namuteeka we of mwagala. what we call Awo mwagala. Namuteeka we mwagala what girabira. it takes to come up. Celebrity tractor vow. Okay. Tulina manager Derek and of course MP to B. Ate mulekerawo olondaba MP abatalinamu kasente. Nze mbabuuza obwavu bugenda baluma. Twafunye manager ajja. Manager Derek. Awai. Gyebaleko taata. Obulamu buli butya. Obulamu nga wabugonza nnyo. Ngezaako mpolampola. Obadde obuze bannange. Ate kati kenkulabye nkyavuddewo. Era Ogadde taddeko omugejjo. Ettama lirye. Coronavirus enaakusangawa. tulemeseza bingi by the way. Okay. Coronavirus in fact erese ebizibu bingi. Atufenga ffe aba business people tuli affected nnyo. Kazemane nina visa nga 205. Visa. Visa z'abaana 205. Babadde suppose kutambula wiiki ejja naye kano ennyonyi bazigadde. Kati tuli mukaaba tuli maziga business info era tugenda kuddukire wammwe. Kommwe kamusalewo mwewe mbutasikawo. Era bumaliza jangu. Jangu. Anyway, obulamu bugamba ki? Bugezaako mpolampola. Baatugambye ojja kuba MP ne tugamba manager Derek abayimbi bamenya. Omanyi nkoze bizinesi y'abayimbi okumala myaka nga 5. Nva gisusuze namu naye nga gye mmanyi mu experience nkoze emyaka 5. Kwa managers abayimbi banjawulo. Naye of course business olaba nga byakwesika. Okyusa n'ogamba owayi kangezeeko kino. Kyola nagezaako ekyokutwala abantu ebweru. Nene mu music nkomawo by the way. Era ono omwana Grenade mwagala nnyo mu mutima. Twogere ku bantu b'ogenda okukiikirira abantu obasuubiza ki? Palisa tebalina radio station. Tebalina era eyange yegenda okuba nga yesoose bagiyita Palisa FM. Palisa FM. Palisa FM. Enteekateeka zaatandise dda. Buli kimu kyatandise buli kimu. Era within 1 month tujja kuba tuli ku mpewo. Biki ebirala byeweteekateeka otutereereza abantu b'e Palisa? Ntuuta abantu saawa zino wenjogera ntuuta abantu nga 1,500. Ebweru. Ku bwereere nga tebasasula kintu kyonna. Kuva Palisa. Promoting the talent through sports. Mipiira. Nakiraba. Ne saawa zino waliyo tournament egenda mu maaso. Then nyambyeko n'abakazi programu zaabwe kuba supporting financially kuba baba ne groups zaabwe z'abakazi. Then nyambyeko ne church ez'okuzizimba. Then nsomeseza ku baana n'abaana bensomesa. So bintu bingi byendi mukola. Abantu bagamba oli musajja mugaga obugagga obujjawo. Nakula ndi muntu mukozi. Mwaye okula nga oli hard working ate ng'okkiriza mu Mukama Katonda buli kimu kiba possible. Nakula nga sinyoma mulimo. Bw'okula ng'onyoma omulimo tosobola kufuna ssente. N'abagagga abatusookayo baasooka ne beekolerera. Tebaakera bukezi ku makya kufuna ssente.
so nakeera ku macanga nyoma mulimo mpa abantu ebitiibwa nzikiriza mu Mukama Katonda ate nga ndi hard working kyekyo yeah. Anyway, sibula abalabi abatulaba olunaku lwaleero ku BBS Telefine. BBS nali sijagala nenaku zino njagala nnyo lwaggwe obuli amazima era njiraba lwaggwe byokola byakabi oli musajja ali talented ali oli so active oli creative oyiye ebintu kwegamba nga byotasuubira mu buuka nga gwe okubeera nga oyiye era wanjagaza BBS era olunaku lwe baligenda okugoba naye jaggwa Alan Cruz gemanya musiyo bulungi mweraba. Celebrity track.